n'abaabikola zigenda wera saa 7:30 ambulance ya police nejja Isma ne bamuteeka mu bigoye ebyeru ne bamuzinga Isma ne bamutwala zaade ziwera mukaaga ng'ayingidde ewa kitaawe Zana kasayalumyeko mu nnyumba bwe tata mutabuliki mulungi n'agamba mutabani wange mwagala nkoko njeru zaade ziyingira 10:00 akawe akatufuyeeko awo kakamu abaddemu aka Isma ebo bwe bulamu obwo bwe bulamu but anyway Isma so mpe ku bintu ebyo awanjagidde gavumenti okufaayo nnyo okukuuma abantu ba bulijjo kuba Ibrahim Tusuubirwa abadde amanyiddwa ennyo nga jjajja Ichuli yakubiddwa amasasi agamutidde olunaku lw'eggulo ng'olwaleero ku bijja by'abajjajjaabe ku kyalo Katwe mu ggombolola y'e Nakisunga mu disitulikiti y'e Mukono mu Kyaggwe wakati mu Namungi w'abakungubazi okuva e Bule n'Ebweya ng'okusinga bannayuganda abettanira ennyo omutimbagano bannamawulire ne bannabyabufuzi be basanikiddde okuziika kuno. Omubaka w'amasekati ga Kampala Muhammad Nsereko awanjagidde gavumenti okufaayo nnyo okukuuma abantu ba bulijjo kuba be balonda abo gavumenti beesoosowaza era beewa obukuumi obwetaagisa. Kakati abantu beesize gavumenti eno lwa nsonga enti kubeera nti babadde beebaka ne bafuluuta kakati abadde afuluuta bw'atandika okuwulira nga nannyini ye abadde agyogerera empologoma gwesoose okusena kakati gyakola atya batandika okweraliikirira so bannaffe abavudde mu kibiina ky'omukulu n'ekibiina ky'omutabani mutereezeemu ku nsonga ezo kuba ate naffe abali eno Nsereko era asabye ab'ebyokwerinda okwanguyiriza okunoonyereza era ekwata abatemu kuba bannayuganda bangi emitima gibeewanise. Mwabirabye naye nga nanyumiddwa life alinzijja ku nsi eno Mukama Katonda ennaku ennumire mu ntaana eyo nga ndiyo nzekka waziyidde nzikiza sikyalina gwe njogera naye bantu bonna bantekeko ettaka badduke tulisigale emmanga eyo nzekka byesaakola mbyejjuse kati kambikolera mu bigwe ne buli bwe ndowooza kaseera ako omutima ne gwennyamira ne ngamba Ichuli yanguwa okole ekintu kino obudde buggwayo anti buli luki oluziba oba osemberera entaanaayo naye kati we nawezezza omwaka n'empimamu ne ngamba oba ngisemberedde ddala oba ngituuseeko olya keeke naye ngeno mu mutima gwawe oba yeno keeke esembye anti eyinza oba yesembye gw'osanyuka naye nga otuuse ku mugo gw'entaana buli mwaka oguyitawo oba osemberera entaanaayo kati sanyuka naye oyinza oba tomanyi ng'oluba waakagirya bwoti kati Ichuli kambikole omulundi ogu kuba saawa yonna ajaliyo gimanyi ogenda okkeera wa wangi Ichuli layira keberako ku kitimba okakasa layira kituufu layira naye ogenda obivaamu ebyo nga yawedde dde okuziika Ichuli. Kale kakati nze Ichuli afudde n'akamusisinkanako emirundi 3 nasuka kusinkana Ichuli batwalira oddawa and I think he talked about Florence agamba mbeera eyo nembalaba nekinnampijja ekyo nziramu omulaba omulundi ogwokubiri namusanga mu ggwanga mujje then weyayogera ku eno show nemufunawo kaklipu kamu awo mu show then ogwasembayo mwezi guwedde gwe nagenda omukolako interview so gyemirundi 3 nze gyeinteractinzeeko ne Ichuli but kyokka twagenda oshootinga naye Kasukaali last year ndoza twali tukyali ku Paal netumawoko Kasukaali n'agamba mugenda kukola ki kofa tewali tuli free ne Keeza mujje mbatwaleko out. It was like my first time nze okumulaba era okukola naye nengamba amusooka genda wakali ngenda nepikingayo kali kakwano kankaketi netugenda yekala noganda tusibeyo evening yonna era nga bwe yagamba ye mu kunyumya emboozi anyumiza abalwadde abafu nga tetulina kye mumanyiko naye sabona
evening yonna ne tugispendinga naye. Abadde muntu ali The last jjole. time I think to see him, it was on the charity match gye twakola wali. That is when nasembayo mulaba. Abadde muntu ali jjole. First of all, public ebadde too much respect for him. Nze nakiraba nali simukolako ku channel yange. Naye nalaba ng'abantu bonna bagamba Saymore mukoleko buli week, of which naye nga nsi trend gye naye takinga. Naye ng'olaba abantu mu bantu b'okolako. Olaba nga they have a lot of respect for him. Now, kino njagala kigende